w'abantu, and of course on set I'm with the beautiful Tash. Yebe. Okay, tukwaniriza omulungi atudde nakawa abantu abatudde mu bifo ebyenjawulo abali mu butale bamami tubagala nnyo. Of course it is Wednesday nga tubagamba oba okolera ekintu ddala kyokola kitekemu amaanyi nga olaba ka TV. Tulina ebifo ebyenjawulo nga ffe tukimanyi bambi nga Opium Restaurant tubabeeramu ne bagamba ffe twagala kulaba gundi program roundabout. Nolwekyo musasule TV Max wamala gisasula ojja kubanga ate tokutuka ku mukutu ng'ate obeererako ddala omupiira over the weekend Jonathan Jackson ate bibagamba. Ate tuyira campaign yafagita tumbiza ne TV. Emipiira tutumbiza mutumbiza. Ate nga abaami tebakyagenda mu bibanda omukyala abami kino ekintu olina okitegeera bulungi empiira bagirabira waka. N'olwekyo asasule TV Max empiira sokuba nga tegimutuukako ekyokunywa tukozesa Mukama Nayamba kyekigogola emisuwa egya buli muntu. Wamala okubanga ekyengo okikubye ffe tetulinako buzibu kozesa ekyokunywa kibayita Mukama Nayamba kikendeeza hangover Jonathan. Nti oba kikozesezza hangover esobola okuba nga atekendera n'ogenda ku mirimu n'okola. Omanyi abamu mwegoba ku mirimu bw'ate nasuze mu pate leero sikoze ng'okeera bakugobye. Funa ekyokunywa kibeere mu fridge bakiyita Mukama Nayamba. Tash baby. Yes, darling. Ochimanya I can officially say you hot. Oh, wow. Thank you, darling. I like how you're looking today. So thank you so much. Well, let us kickstart the show. N'amawulire ndoza tutandike n'emboozi ya Gravity omutuju. Gravity. Yes. Byabadde twajja ne tubagamba nti omusajja ono bambi yazimbye nnyo. Abantu abamu bamwogeredde ku social media banaye waki otukuba akayumba. Ye ya sente yakazi yazijje watudde mazima. Kitegeera abamu bagamba nti katonotono si olo simanya olo Jackster wanaakulaga gyazimba. Okitegeera tunaakola ki? Olwo kansala wanaatutwala gy'abeera. Anyway, people have said a lot about Gravity's. Which is okay. Guys, banayisaga mutekemu ebintu bino fitina. You know, tell them say. A man brags of his however small. Yeah, chiba chicho. Abamu badda omutasha oluganda waluyigira wa olusi mutunyiza ne tubagirayo luli. Because I mean, if the man has built a house, it is his pride. Yes, Let of course. the world know that he did. I don't know who inspiring. Alwakuba era Jackster sitakubadde tumusupporting. Abamu mulema omuntu kuba nnyo bye mukoze. Kana fere tunaba bikola ne tunyiga. Let me tell you, life is about that. Let me tell you. Tunyigako. Waliwo ebiseera we tubeereeyo n'ovuga akamotoka akabi ne bakujeregera akamotoka kakalungi kumbe oli mu kuzimba njuyo ne bakuvuma bino ne bakuvuma biri. So when you accomplish it, express your happiness. Olusimulekerenga okuba abantu ebintu bya banyiga. Genda okole. Genda nawe okole nawe tukube. Abantu bakyabavuma nnyo. We talked to Gravity and he said over sentence the president yazimuwadde. Ate nagamba teri muntu amugeza agaana sente. Kati bakugawa sente ozigaane. Iyo gaana zakyo bamulalo. Anyway atugambye mbwate Bebe Cool temuddamu comparinga ku Bebe Cool oli musajja wa myaka nakasajja katukagambye kali 27. Wana werezana apartments and mansions and all that. But anyway, we had a one-on-one with Gravity. Let's get to listen to this gentleman. Shegera Katonda ankolere byamagero munnange. Ate nange era nsafalinga. Kuba nasafalinga nedda. Kuba nze buntu bwange nzize nsonda busonde. Kusonda mpola mpola kikumi. Sivune sente mu mulundi gumu n'engula ennyumba n'enkola kino mpola mpola ate ebintu byange bya kibanja mpola. Funa millions 5 n'oteeka ku kayumba kati ennyumba nagigula natandika ogigula 2016 n'okutegeera bwentuuse Mungu n'agamba yamani kati jangu wekyangiremu mu yo house weewaawo ate neris my house kutegeera eri gye mbadde lwakuba parking ebadde ntini nga wafunda kitegeera kati eri yateekayo omupangisa yekyangemu naye ampeeyo ne webakweso miliyoni lazima era omanya school fees wa kino kiyanga era abeerawo kiba tekiyinza kyakyayika nnyo omanyinza kunnyonnyola nti nakyesala amaloodi nga nze kubeera mu big talent edikenzo nga tusula ku house eri ku mayanja awo nenvaawo ne tufuna ennyumba nga mbeeramu ne tip swiss nga mitwalo 3 nga tugisasula tip swiss nze walo ne gayi bamuyitanga Baraka nembeerako ne tip swiss nga tip swiss yansuza of course nga nsula tip swiss ngoye enyambala za tip swiss naye kulemerako nakumanya nnakuyo nakumanya mbwa esente tezinyuma kuba mu nsawo zinyuma okubanga zina we ziri wogamba zino
zisobola okwedabulinga naye sente okuba mu nsawo teziyinza kuzza zifuluma bufulumi n'ozikyakalamu ne ziggwawo so kati nze bwenfuna akantu akati ngambako wenkateeka bwendi kwe kufuna eri emunyonyo nenfuna ne wano yamma kati nze munaye kayinza okuba katini era katini ku bantu abalala naye nze kunze kinene era njagalawo nnyo bakojjambia eri eriwala ebeera nawo ku gaadi nze nkutemerawo kantu kange nkaagala nkafiirako this is my beautiful gondi wagwandi kati weewawo kitoni ku balala era oli asobola kugamba awo watini bikoze bitya naye nze weewange era teryankonkona era teryagamba mbu bikoze bitya era nkubirawo ebipeesa ng'osala okitegeera so nze ndi ape n'akantu kange ate n'ebirala n'emyaka tojja kumpeyaringa ku bebekulu myaka 5 kambuuze kwa 27 nze zenina yayinaki tegena za 27 eba nina ennyumba emunyonyo n'ennyumba ebuziga toyina kyongamba ate nga balimu naleese negundi gwe naye omwana so okuleetera gundi ebinyeebwa n'ogayagayaako kati so kali okuba katini ku muntu omu naye tekunze kinene boy bebekulu ku myaka 27 yali avuga kama n'emmotoka bafudde andi ku myaka 27 nvuga vyeri kyate gyalina ku myaka 4 kutegeera so bebekulu tumuleke wakabi nnyo abikoze era wansingira ddala bebekulu naye ngezaako kugamba bantu temunyooma kano kayinza okuba katini kuggwe kunze kinene kwali gwe tomanyizi gye nava kutegeera nze nasula we twatulanga mu kiwuunya nga tewalina mboyo nza paakinga mmotoka n'okutuukayo nga natambuza bigere ng'oyita ku myala naye mansulaani obuziga abagagga basuleyo waggulu ngamba liraanye lwaki siisika bateerayo ne mumanya okuyaka 3 akantu ko tulina okukaba kuba Jona abaana babakuba akayumba naye nga bambi congratulations darling omanyi abantu tulina okukkiriza sometimes omuntu wakola olina okukkiriza n'ogamba nti gundi akikoleredde era akisaana n'olwekyo ennugu ndowooza aside naye nga tabagalana abalungi ennaku z'omwezi zibula ntono nnyo tugende mu lunaku lw'abagalana of course tuli mu wiiki yakwagala bamu atandise dda okupostinga angulire mulireeta obwa red simanyi toleeta maaluuni mwagala nnyo ebirungi naye nga ta BBS